Mama toyo ne bade komeno wa. Ebade mazokuja bwolupeka yakutereka. Olunaku lw'eggulo twakulaze emboozi y'abasuubuzi abakolera mu katale k'okubutaala mu Ndeeba nga basobeddwa oluvannyuma lw'okukeera ku makya nga kaabuyonjo yaabwe ebadde bazimbibwa emenyeddwa. Kaabuyonjo eno ebadde ezimbibwa Adam Swift Mugga eyali yeesimbyewo ku ky'obubaka owa Lubaga South. Naye ng'omukulu yatukoze bubi nnyo kubanga yandibadde tatuyisa bw'ati. Abamenye kaabuyonjo eno n'okutuusa kati tebannamanyika wabula tukitegedde nti kino kyavudde ku nkaayana eziri ku ttaka kwebadde ezimbibwa. Kiri mu famire bakaayana kubanga waliwo oyatuwa omwana owaawo ate omulala owaawo n'agamba nti yetaagalawo ki toilet. Kati olw'okuba nti biri mu famire ne beeyambisa omukisa ogwo ekiro ne bajja ne bamenya toilet eno n'evaawo. Kyannaku nti bannannyini ttaka lino ate baamaze ne babeefuulira nga baali batuuka ku nzikiriziganya nga tebannatandika kuzimba. Ttooyi eno mu kutandika buli kimu ekyayo kyali kyaggwa kuba wano wennyini weeri waaliwo ttooyi naye kattooyi kaali kaafa akaaliwo bannannyini ezo nnyumba mwe baali bagenda. Ssaalongo w'akatale n'akwatagana nabo n'abagamba kweno ttooyi ya lumuzi bbiri agenda bbawako luumu emu babe nga bannannyini ezo nnyumba mwe bakola ki mwe beeyambira ne bakikkiriza nennyini wano naye n'akola ki nakkiriza ttooyi n'etandika okuzimbibwa. Abasuubuzi obuzibu babutadde ku ssentebe gwe balumiriza okusirika bwe yaweebwa ebbaluwa eyali ebayimiriza okuzimba. Waliwo ebintu ebitategerekese bulungi. Omukyalo omu nannyini ttaka yagenda neyeekubira enduulu ku ki kwerosi n'agamba ttooyi eno eriwo mbeemu amateeka. Oluvannyuma lw'okuwulira nti nno Ssaalongo yagiteekawo ne bamuwandiikira. Ssaalongo gwegambako ye kyamani w'akatale naddukire wa kyamani n'abyewakana n'agaga mwawandiikidde mu kyamu si yenze. Ssaalongo w'akatale saagala weewozeeko saagala ogambe ki gwalina otunnyonnyola ani yamenye ettooyi obudde nga bukya kubanga Ssaalongo lwaki bakuwandiikira ebbaluwa nannyini kifo ebbaluwa n'ogikweka n'otuuka olwaleero totulaga nga baluwa waweeri n'osirikira ebbaluwa. Ono era bamulumiriza okwezibika ezimu ku ssente ezaamuweebwa okusasula bannannyini ttaka lino. Bamuwa ssente omukulembeze yaliizinga ssente kubanga Ssaalongo yamala okufuna ekifo n'agamba mukama wange liizinga ssente tuwe nnannyini kifo. Omukadde ekyamuviirako obuzibu omukadde teyafuna bwenkanya kubanga omukadde teyaweebwa ku ssente. Neera mutabani w'omukadde ne Ssaalongo be baakukuta ne balya ki ssente. Ssaalongo ssente ezo tezaakuweebwa. Oba waliwo okulya enguzi ku nsonga y'okuzimba ttooyi eno eyali enguzi anti-corruption nti ejje ekole ki emukwate. Kati ffe tugenda kugenda wa ensonga bwe ziba ziremeredde wakatale bazikwase LC1. Kati kino kitabudde ssentebe n'abasuubuzi kutuuka kwagala kwekwata amataayi nga buli omu ayogerera munne ebisongovu. Azikwase LC azite kyamani w'akatale gobi bantu tebasaba zimba ttooyi wano Ssaalongo talina kyamanyi otuludde wano ekintu kimanyi otulako emidaala gyaffe tulako obuyimba bwaffe totafuniramu Ssaalongo bazigero zimbe wa ttooyi nga tamanyiiwo twasirwaza ensonja zifudde busungu tujja kwogera tuli bantu abalwanira ebyaffe omusajja twalesera kitadde obukadde n'obukadde buli wano twalina bagimanya ngegera kuggwa. Wabula gye biggweeredde nga bano bakkiriziganyiza baddemu bazimbe kaabuyonjo yaabwe kuba bamaze ebbanga nga bagiraajanira. Eno omubaka kuba yatuwa entandikwa bw'ofuna kaabira ddala ng'abatuuze b'akatale abawere 125 abatalina ttooyi kuba ttooyi eno egenda kuyamba ffe mu kuyamba ffe omubaka amabuloka yagagula gabadde gazimbibwa gweweegali tujja kwesondamu ssente za seminti twesondemu ssente z'omusenyu tubireete tubiyiwe wali ttooyi eno nina amaje gange geto wano amaje mwegali agagenda okuzimba ttooyi eno nga abantu batuyamba buyambi gula buugi kusula wano kweno ki ttooyi tugivaako ewedde we baddamu ne bagimenya awo wagenda okuba ki obuzibu kubanga bagiteekawo ne bakisa okuba wansi paka weeyimiridde babadde nga balabawa lwaki bagisuula ate ebadde egera tuyamba. Ye Adam Swift Mugga bano abasabye banoonye ekifo ekirala ekitaliko nkaayana addemu abazimbire kaabuyonjo. N'angamba ali Baharin naye aŋŋambye tunoonye awantu wonna oba ekifo kyonna oba wakugula oba wabwereere oba wa ssente toilet yo naate okugimaliriza nga bwe yeeyama.
Katonda ajja kumpaamu empeera kubanga nali ntolamuza kaatuli maali yange okukulaakulanya abantu. So ekintu kya toilet nali nkiwaddeyo lilla ng'abasiraamu bwe tugamba. Okusinziira ku ono newankubadde teyayitamu kukiikirira abantu bano mu paalamenti, buli kye yabasuubiza agenda kukituukiriza. Naye kino kidde eri mmwe abalonzi nti mujje ebintu by'obufuzi mu nkulaakulana. Abantu abasoba mu 5 be babadde basuubira okuganyulwa mu kaabuyonjo eno kuba ebbiri eziriwo ziri wala nnyo n'akatale nga kizibu omuntu okudduka singa aba ayagala okweyamba. Jocelyn Nakibule, Agafeeyo ku Spark TV.